PM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Kubanti obuli ya mutulaba amanye ndoboozi nga buli joba mtantam Jimson namugana nga mukidwa nga Charles Jonathan okuva ku kati tuli kuki okuva ku Metro FM nango osobola okusanga ku Metro FM kati tuli kuki wano tuli ku Uganda mukamoli neje bana tutwala awala ombuzabuza leero tuli ku Uganda mukamoli of course ne local media abagiraba mwena batumiddeko mwena ne ba YouTube mwena abalaba ku channel sesenja tubasa munye ekitiibwa omukyalo esoko asoka kubulira erinnya to omukyala producer affe walwa leero bamuyita Shira Bwanika ku Baba TV. We love you so much Shira Bwanika okuva ku Baba nedda sebo Bwanika abeera Muganda ayinza okubanga omwami yamutwala oyinza okwesanga nga Pedi Bwanika yamutwala onakulwa leero tugenda kwogera ku Dr. Jose Chameleone yabadde mu America omanyi Chameleone ono Terera sebo tugende byebye bikuntamye odanyo kuba chala nabadde ndaba wano status ya Jose Chameleone nendabira ddala embeera nga bweri Chameleone show yamusaze eyabadde mu Boston era nga yamusaze Jimuso lwaki oyogera nnyo ebintu Chameleone seboze Chameleone mukwano gwange era Chameleone akabala kabadde katono naye nga ndaba abantu bajjudde akabala abantu tebajjudde show yamusaze era ng'ensonga ziba kuki kano olaba kagundi kano kasekita kagundi kugezaako kumanyira tusobola okukabalaga abantu ne bakalaba we kakoma akagundi akapower king yajijeyo I saw everything. I don't want to expose. I saw everything. Yajeyo status. Wana jira ameno jiraba. Kati obadde oga. So Chameleone abantu abali Boston nabadde njogera ko nemikono nyange Legendary Jose Chameleone. Ne bagamba nti Chameleone yagenda masokumanti oli awo Legendary Bobby Wine. Atokisuusa mukwano kati. Abo bonna ba legendary. Kuliko legend. Oba okyagala oba tokyagala. Legendary. Tukatukole onanzikiriza okuwendowooza yange kwabo tusooke tukole ya Chameleone abo tujja ballet abo tubogerako buli lunaku naye okikiriza bonna balegenda Chameleone lwakikosa temusala mu America omanyi kakati gwe Jimuso kati gwe oyagala kuteekawo biboozi nti simanyi nti Bobby Wine biki naye gwe omanyi emyaka Chameleone gya performing day eyo mu USA nze Chameleone kyemba nenyaako kiri eki muteekomako okolaki inti nalabye kana akaana Kashira Gashuma nga kagamba nti Diamond views ya faking nga faking she fakes naye ate nekyo linagambe Sheila tonaba kutuuka kugera ku music industry ya Africa Uganda honestly to be honest Jimuso tetujitwala kushira bwana ye aina muveeko tanabatuuka aina endowooza ze ng'omuntu ku level ze yonna nze nzikiriza nnyo mu liberal society yakola muyimbi kishera mu Uganda Jimuso nze nzikiriza nnyo mu liberal society ngabo yakola muyimbi kiba boyfriend be bona babadde bayimbi bamulema nedda Gulunedi mukazi yamukola gundi kotandisa oshira oteka kuba akaana ako oyina kye wakagamba ne kaganda abaana nga banyirira nnyabo bakugira kati laba omwana kati ono senga tugenda kushira tugende maaso kino kyamaanyi naye lwakuba omanyi ensi lwakuba oyinza okuba tennakutegeera naye ng'amaanyi g'olina nawe tonagamanya kati ekyano amaanyi gekiyina tukole shose amaanyi gekiyina naye kyenkugamba nti Chameleone ekizibu kye beeteekako kwe kubanga mweteeka mu levels ez'okuba nti
igwe bagenda kulanga mu Boston ogenda kuyimbira bannayuganda ya in ya out nga gwe saako yeweyogerako n'ogamba ngenze Netherlands era bannayuganda bapromota kizinki kinene promotinga kakati nga wa promotinga muyimbi kyatali munnayuganda 100% team Chameleone nga wa promotinga ani atali munnayuganda kalinayo okitegeera kakati mu kifo ky'okutunuulira broader perspective eya music industry n'ogamba naye bano ba Diamond mu America mu mwaka aperforming oba mu myaka aperforminga emirundi emeka nti sho teba calculated okufitinga billion kabagwe Chameleone osobola okugenda mu America n'okuba show state ku state Diamond najja mu myaka oba Burna Boy najja mu myaka egi esatu sheje negatta ezizo nefissaawo ne ssente kati okitegeera kati bana ba Chameleone ne Bebe Cool yabiyimbanga paka omanyi Bebe Cool anti kati wa lugezigezi yabivaamu awo waliwo abagundi abawagizi we bayagala omutegeerera biki n'abavuma anti kakati Chameleone yeyongeddeko ki ku level ye nti asigadde wano ewaka naawe agenze level ki era ogenda kusigala mu bannayuganda era byebimu senga vuddemu ngakoze eki ngazzeemu kati kyekugamba kimuso nti Chameleone ekizibu kyabwe kyakulabira bintu mu levels buli kaseera nga byebyo wengenda nenkuba akabaale Boston nenzijuza nenvaawo nengendako mu Minneapolis nenkuba nenvaawo nengendako mu New York oba nengenda mu California okitegeera nenkuba nengenda mu state bannayuganda basinga okukola ki okubaamu olwo mpulira bulungi nnyo netulwatira lowooza nti abalala betulaba ku levels ezitukankanya bakikola batya bakoze batya omanyi music industry nze Chameleone bwagenda e Burundi nakuba ekisaawe nsanyuka okitegeera kuba ekyo kirina impact y'amaanyi nnyo n'okusinga okugenda mu America okuperformingira bannayuganda just ogambe nayimbidde mu America. So what is your point then? Naye anti kwegamba olw'okuba nti bano abayimbi tebabadde nanteekateeka nambulukufu eri kariya zaabwe kyova olaba ku budde buno ng'omanyi Maddox tumuwaanawaana regesita naki naye omanyi ekyandibadde senga Maddox yalina ttiimu emutambuliza ezo take it easy nga ayina ttiimu ye mu promotinga mu ngeri ez'enjawulo ng'akuba bisaawe reggae star okitegeera waliwo kanakaana kanagana Bebe Cool yali agenda kuyimba nako Stony Boy okitegeera naye Stony Boy nga kugamba akuba reggae ngera okulira ku reggae wa Stony Boy nga simufiiringa okitegeera simufiiringa kakati ba Chameleone inze kinuma ku bo inti by year 2003 tetuyina internet eno gye twenyumirizaamu wano Facebook biki Kora Awards neziba nominatinga nti Mama Mia Dorotia enyimba bazikola ki baziwulira Bebe Cool never trust no people nga bamuwulira kakati okudi wipolo banga paka South Africa nawadi okitegeera kakati igwe wobanga eje emyaka nga tewali nnyo kyamaanyi wali osobola otuuka eyo n'okwankanya abantu naye emyaka ne giyitawo ng'ebiruubirirwa byo bikyali byebimu kugenda mu kabaala kutegeka oyimbire bannayuganda si kuyimbira nno niwandigambye nti oba kale ba East Africans nti community eri awo nayo mu America naye specifically bannayuganda kakati ate nga it's never too late mu music jimuso mu music it's never too late
okurisetinga bakamiliyoni bakyasobola bulungi nnyo okukyusa ebintu okuteekawo embeera naye nalabye ennyimba ezo zaddaddamu ndabanga ekiri beta okubisa audio ziri zeyakozesa okusinga zino zaddamu okimanyi eddoboozi naliwulidde nga lisensebuse ku liri kuuma oba osiga oli gwe nawulira nagenza okuwulira eddoboozi naye ontegedde wenkugamba nti olw'okuba nti twalemererwa okuteekateeka embeera gye tuyinza okwemaketingamu n'okuteekawo emitendera nti ono yagenda okumanejinga era agenda kuba nga alina okumpromotinga mu ngeri eno netutagala tutuuse maaso ye point ya Kyagulanyi Chameleone yavaayo nakola ati kakati sokondeke nga bonkyaziza wano jimuso nzikiriza nkugambe jimuso nzikiriza nkugambe ebyo ebya Kyagulanyi nziza mu era byenkugamba besisi kutiminga bannayuganda Kyagulanyi Chameleone ali beyond that kyengeza kugamba nti he's beyond that market ye inakuba global. I understand kufuna kakati gwe bwogamba nti bannayuganda kale webagaana nti beekyanze tisimanyi towagira awa power biki kale bannakenya kabajje abatanzania kabajje abanigeria kabajje okitegeera wano juzi mu TV twali wigira Chameleone bamuteeka mu legendary category ey'abantu aba revolutionizing music for the last 10 years owa region ye olw'ensonga ya East Africa Chameleone ya setting out era kino ekintu egimusonjagala abantu bakitegeere Chameleone ya setting out ye ng'ayagala kuwamba East African boss okitegeera era yakikola successfully yakikola dawamba East Africa naye abantu bano Bebe Cool Ready and Weasel setting out kuwamba global market era waliwo awewe kyatuuka nga Bebe Cool appearinga mu awards eziri continental Chameleone nga taliyo naye nga Chameleone afuga wano East Africa amukuba n'amuvunamya omanyi music ali fane okimanyi music asobola okukwata region oli omulala n'akuba kalavi everyday nekayitamu oba n'akuba firebandem ne Disney n'omusanga Nigeria Cameroon bakuba oyo naye ng'abantu mawoko na mawoko nga wamukubidde otiminga bazimbabwe aba East Africa ne bamufiiringa n'okusinga abazimbabwe okimanyi so music ali fane bwatyo kati Chameleone successfully ya dominating a region yenu nachi kakati njagala ongambe Chameleone wa dominating region obotya nga successfully obadde artist ali ku top naye ngo okyagamba ate bannayuganda abali eno ate ne bannayuganda nno ne banakugamba bannayuganda tisimanya abakyagulanyi gwani akugambye nti bannayuganda tebali abatagala Kyagulanyi je bali ate bangi kakati ekivulu kyetaaga abantu bameka kyogamba omukulu yagwa ekivulu kyetaaga abantu Chameleone tagwanga kuba music tagwa music ali everlasting gwe kuba bukubi muziki mulungi gujja kutambula banga lyonna ne Chameleone ekimutta butafuna proper management team balemedde mu old school Zenji Empire zinja Lopez wa musomako basajja twabanga n'emikira twatambulanga n'emikira kati Chameleone ali mu stage ezo mwere kwati mutulaba tukyatambula mu part 2 naye nga kirikiriya tugenda kuba ntutunulira omukyala amanyikiddwa nga Diana Nabataza akola ku BBS Telefina onamulye munnaffe